Yes, nkwanirizaako nate mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Gino Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ayanukula Parliament oluvannyuma lwa Parliamentary Committee okumukoowoola. Avuddeyo n'agyanukula gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV osinzira okuba ng'otuwuliriza obala nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Wabula ggwe ate n'atweyungako ng'oyandyetaaze otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola otwegattako ddala bulungi nnyo mukwano gwange gwe eri ampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati amawulire ebedda agayitiŋŋana nga Parliamentary Committee yagaanye n'okusubmitinga reforms okuggyako nga CDF Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba alabikiddeko mu komiti. Oluvannyuma lwa Parliament okunyaakunya n'okuteeka Defensive Minister ku nninga asobola okuba ng'aleeta mukama we General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force, kyaddaaki eddoboozi General Muhoozi Kainerugaba lyamutuuseeko bamugamba nti nkubuulira obusajja bwetaaga ggwe. Oluvannyuma nga byakamutuukako General Muhoozi Kainerugaba awandiise ebbankaluwa ku mukutu gwe ogwa Twitter n'abaddamu mu ngeri eti wammanga. Avuddeyo n'agamba nti nze sisobola kulabikira mu maaso gaabo bakazanyiikirizi. Sijja ate tekiribaawo nze kulabikira mu maaso g'abakazanyiikirizi. Wazira ŋŋenda kujja abo bakwata bukwasi bonna bonna mbasibe. Eyo statement General Muhoozi Kainerugaba gy'akoze ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter. Kakati kino kirina engeri gye kireetawo ebibuuzo eri bannayuganda ffenna ffenna. Kino kiba kiraga bwatu nti General Muhoozi Kainerugaba ali above the law. Webanga Parliament akakiiko ke tumanyi akasembayo we kaba nga tekasobola kutuula kukoowoola kuireeta General Muhoozi Kainerugaba musoyasoya kajojjoji w'ebibuuzo, kati ki ekisobola okukoowoola General Muhoozi Kainerugaba? Tugambe nti ono ali above the law tasobola kubanga akwatwako. Bw'abanga amaze okwasanguza posting eyo ntagenda kubanga alabikako mu Parliament okujjako ajja kujja bakwate bukwasi. Aba amaze n'okubalaga nti tewali nsonga emukugidde kujja wabula agaanye bugaanyi. Kati tulinze, eggwanga lirinze okulaba Parliament y'eggwanga Uganda kyegenda okukolawo, kyegenda ossalawo ku General Muhoozi Kainerugaba kubanga bamukoowodde bamubuuze ekigendera kya Parliament kya komiti kibadde kya kusoyaasoya kajojjoji w'ebibuuzo General Muhoozi Kainerugaba ku posts z'ateekayo ezitiisatiisa eggwanga, ezitadde eggwanga ku bunkenke, okutiisa ne ba opposition leaders n'ebibiina ebiri mu byobufuzi abawagira opposition saako n'okubakanga, saako n'okuvaayo okutiisatiisa Dr. Kizza Besigye nga wagenda okumutugumbula ku kalabba ku lunaku olw'abazira nga lutuuse, saako n'okuteebereza n'okutiisatiisa okuggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe, saako n'amawanga g'atiisatiisa okuba ng'agenda gatwalira olutalo. Ebyo byonna ebibuuzo Parliamentary Committee esigadde ng'ebyebuuza naye nga tewali gwabibuuza ng'era tebalina ansa. Kati y'ensonga ebadde yagaza General Muhoozi Kainerugaba alabikireko mu Parliamentary Committee asobole okuba ng'addamu kajojjoji w'ebibuuzo ebyo wammanga ebitadde eggwanga ku bunkenke, ebitattanya ekitiibwa ky'eggwanga. Era ministries ezimu zivuddeyo nga zibuuza nti kyewuunyisa okuba nga Minister of Defence Force yavaamu ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Ekintu ekiweewudde eggwanga ne kirissa wansi kitegeeza ki? Gali amawanga ag'ebunaayira gatunuulira weakness gye tuyina mu nsonga za security force. Eyo eba weakness emu esooka. Byonna babitunuulira ne babiwera ne babibalansinga. N'ago amawanga agali mu ntalo ne Uganda nago gafuna advantage, gaba gamaze okumanya mulabe weakness ya mulabe waabwe weeyimiridde.
ekyo ino kimanya kati yensonga waki parliament yadde ino okukoowola General Muhoozi Kainerugaba babeeko bye bamuluŋŋanya ne bamutangaaza naye abeeko by'ayanukula nti ye asinziira ku ki kiva ku kyokubanga ateekayo posts ekikenge ekyo wammanga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati embeera wetu webadde General Muhoozi Kainerugaba baanukudde nga bagamba mmwe batiitiizi mmwe nzisobola kulabikako mu maaso gammwe ate mukimanyi ngenda kujja kubakwata bukwasi sigenda kujja eyo kumubuuza kajojijoji w'ebibuuzo. Oyo abadde General Muhoozi Kainerugaba nga ansalinga okukoowoola okumuyitiddwa Parliamentary Committee. Ki ky'olowooza ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Nkwanirizaako mu comment section. Kutegeeza nti nno gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako ddala bulungi nnyo naye teweerabirako na mukadde. Kutegeeza nti oli ku mayengo ga Yugi Updates TV togavaako sigalako kuba tugenda kuba tukomawo ne information. Mbaagala nnyo mweraba.